weewaawo nziramu okwaniriza gwe eyakaneegatako ku mawulire gaffe amalindire ng'ogolwa leero tugatandise ne poliisi erabudde bannayuganda bakolera mu ggwanga lya South Sudan okulindako okuddayo okubanga embeera esajjukidde ddala. Mu kiseera kino poliisi eriko abantu abasukka mu 3 beenunudde ng'era batuusiddwa ku nsalo ya Uganda ne South Sudan wane Nimule. Abantu abawerako bafudde mu kulwanagana okugenda mu maaso mu ggwanga lya South Sudan era nga nabangi bafiiriddwa bizinesi zaabwe. Olwaleero omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga ategeezezza nga bwe bakanunula Abannayuganda abawera ddala 335 era nga bano baggiddwayo mu bukuumi obw'amaanyi ne batwalibwa Nimule okusobola okutaasibwa. Enanga yongedde n'asaba Bannayuganda balindeko okugenda e South Sudan kubanga embeera tennadda mu nteeko era ng'emirambo gy'Abannayuganda 2 gye gyakakomezebwawo nga bano baakubibwa amasasi mu kulwanagana kuno. Abo bonna abasuubuzi n'abo abasuubira okugenda tubadde tubasaba nti bagira balindako paka ng'embeera emaze okutereera. Bwe twogerera waliwo emirambo gy'Abannayuganda 2 egyakomezebwawo nga bano amasasi gabakwata mu kulwanagana okwaliwo okwagwawo obugwi. Ebyo ng'obitadde ku bbali, ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu balabudde Uganda obutaddamu kweyingiza mu nsonga za South Sudan kubanga ensonga ezibalwanya tezitegeerekeka. Nekye tusaba gavumenti yaffe wano eya Uganda kuba eryagala nnyo okwefuula policeman wa East Africa. Tubasaba President Museveni ne banne bajjeno banne naddala baalagira ne bagenda okweyingiza mu nsonga za Sudan Uganda njavu. Mulinde olukiiko lwa IGAD n'olukiiko lwa East African Community bisalirewo Sudan. Bobeera ne ba leaders abatasobola kusalawo abasalawo ekirala leero ne bateeka ku lupapula kirala aye ne bakola kirala ekyo kikyamu. South Sudan ya Salva Kiir nga ye president comrade ne Riek Machar nga ye vice president emirembe jinzo obutabeerayo ngira butandise okubiraba. Abakulembeze ba South Sudan okuli Riek Machar ne Salva Kiir bazze bagugulana okuva Salva Kiir yagoba Riek Machar ku bumyuka bw'omukulembeze w'eggwanga. Kyokka wadde endagaano gye bakola mu Ethiopia omwaka oguwedde yakomyawo Riek Machar ku kifo kino embeera tennaba kutereera. Kingdom TV amalindirire Samla Hanifa ne Basirika Sara. This is Kingdom TV.